N'okutuusa olwaleero abazze balondola okulonda kwa Uganda okuviira ddala ku kwa 1996 bakyewuunya obukambwe, effujjo, okutulugunya, okutiisatiisa ko n'okubbira akalulu ebyalabikidde mu kulonda kw'omwaka guno. Ng'oggyeko bino era ebyafaayo biraga nti kuno kwe kulonda okukyasinze obutettanirwa balonzi nga ku bantu abasoba mu bukadde 21 abeewandiisa era nga beetegefu okulonda, abantu obukadde 10 tebalabikako mu bifo awalonderwa. Kati leero abakulu mu kibiina ki People's Front for Freedom oba PFF batubulidde nti byonna ebyaliwo byali biteeketeeke, kale ng'okunoonyeza okw'essimba kugwana kukolebwe ku byonna ebyaliwo. Ensonga eyo nga bannayuganda tulina okugirwanako, okugidimandinga, okugamba nti wateekeddwa okubeerawo international audit oba okunoonyereza ku kulonda kuno nga bwe kwabadde mu Uganda wano. Bano bagamba nti abakuumaddembe abalina okukkakkanya embeera ate baakyuka ne batandika okukitabangula, ekyaleetera abalonzi okutya ne batatuuka bwe balina kukubira kalulu. Mwenna mwabalaba bangi nga beetawula nga batiikinga obu ballot paper nga bayambako bagunzi ab'NRM abatakwatibwako. Kino nga tebatya na ku kamera. Obutaawukanako na bannayuganda balala Lukwago ayagala kulya akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama akozesa olulimi olutegeerwa buli omu anyonye gye yajja bye yasoma ku ggattiro ly'obululu kiyambeko okukkakkanya abantu emmeeme. Eri tuhabulwa Kaguta Museveni 6,851,406. Era mwami Byabakama teyataalinze results. Ye yabadde announcing bonawunsinzi ng'owa media. So it was a media center, not a tele center. Era mulekerawo giyita tele center. It was a media center yakulangirirawo era nga baga press conference eddako ya ssaawa 9, eddako ya ssaawa zino, eddako yakola press conferences ku media center ye n'amaliriza ng'omu cowboy bw'abeera. Mu kulonda okuwedde ku mutendera gw'ababaka ba Parliament, PFF yasimba abantu abasukka mu 3 kyokka ku bano bonna yasobodde okuwanguzaako 2 bokka. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.